wonna ate sikyayagala yaga nti ate ffe ne waffe frequency tetuuka tekola etya ebyo internet yabikyusa woli wonna gwe genda bugenzi ginoonya radio garden app noonya all the streaming apps Radio Simba kweri gwe bwe biba bikulemye totegana beera nganzi teeka butesi Radio Simba wali mu YouTube yejja kunoonyeza jene kuwa kwezo ojja kuwuliriza ng'owuliriza live naye radio enyuma ya sound solo ngotademu amanda go ampuliriza Gasimbagane ne bannabawulire John Kakande Aruna Kanabi ne Charles Rwomushana Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa byonna ebizibu ebikugira ku nsi obiyigiramu naye ensi weeko mu kuwa ebirungi manya waliwo kyofiirwa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire John buuza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza enkyaya leero mbalamusiza nembebaza kuba nti mutuwa obudde bammwe ate ne bannaffe abasimba mbebaza okuba nti batuwadde omukisa nate John yongera ku ddoboozi okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziriwo bannaffe abafunye ebizibu nabo basaasidde Julius Oyeti Halidi Sekate Kagwa Isaac Ivan Mugenyi Martin Juko ne Shama sijja kuddira mu ne mugambwa bannange situndwa biodigester kola ani bamuyitani gas kugamba bugambi kiyinza kukolera nagamba ababikola bajje wano kusimba beerange kati bano bonna bampeereza message bangamba nti mbaweereze kampuni ejjo bakolera biogas facilities ewaabwe eriyo bambi ndoza Isaac Kagwa yeyanga nti waaye nze siri na Uganda njagala kugiweereza bagikolere maama wange kirungi ndi advocate waayo njagala nyekole naye njagala ntegeerwe bulungi siina gwe nangira anti kyebagamba tobanga Rwomushana katukola ka company utandikirewo siina gwe nangira kanabyo ono tulina we twali naye nga tulina bye tukebera ebirala naye agenda kunoonyereza era we twaddira bano abakola biodigester septic tank bamweraliikirire nnyo kubanga ekimu ku bye babadde bakweka ze enzymes ze bateekamu kanabi yagenda okuddanga nti nategedde bwe babikola azina kakati abavubuka abakola biodigester bo beekange kanabi naye nze abakola biogas kyembasaba kye musobola okukola Radio Simba ina platforms ez'enjawulo mwe mujje mulange ku Radio Simba kuba yeeriyo omulala yeyampereza flyer nangamba mulangire ndi nze ebyo mbikola kwatoola bajje bagule ebirango kana bibuuza abantu mbuuza ku bantu male ntunanenga nti singa John yali editinga stories zo yandifunye obuzibu bunene nnyo kubanga mukwongeramu oba yo element JB yagikusomesa sugaring the pill mulungi ensene ne zaddi nkoye mwanga kubeera nga ajja n'engalonsa naye omusajja nagenda kola research nempresentinga findings naye abatulabuliriza mwenna tubalamusizzaako nnyo yonna gye muli ne tubeebaza bw'otabulira kintu omukulu oyo Petero adda wano ku mpewo naye kubanga ne research questions twazidesigninga ffenna mukulu kibazo ntandike ne bannaffe yabadde monitor sinabakamuwanga abuuza abantu abantu tubagana kubuuza nga tebazze mu budde leero nzize mu budde yesu bimwanga gyakoze tajjira mu budde sijjira mu budde naye nga bwabuuza waliwo adde babuuza bwe butambala eyo
nti waliwo famire y'omu ku abo gwe baavuganya naye buli lwefiirwa tebamulabako. Nedda balimba simanyi anti waali nze nange nze ndipootinga nze namulabye ate nga saabaddewo naye bwe nagenza okugira nti ne mmulaba ekirala ebutambula kyotampayirizangako nti abo sinze sibaayo kati kulabikoli yakyadde okulone manyi gye nze mpanzizeeyo babaddewo mufu yabaddeeko abasanda bamuwadde akalango akona akalanze babadde wa famire ya Kikulukuunyu anze namulabye wa Kadunabbi bafiiriddwa amazima awo saabaddewo naye awo mbeerawo ku biru mukolo era mikwano gyabwe famire yatempagira nnyo Kikulukuunyu atabivaamu nayigira nakkiriza nze bonna Bakadunabbi nakkiriza n'abalala abajja nabo bajja kukkiriza mwanga nakuwadde muzindalo kubuuza abantu badde ngamba nti ebisanja byofunye bikumala biriwa ibi biri kukozi manyi Sebana yatugamba oli ali ku vision ono ali ku kozi Sebana yatugamba nti actually Sebana yatugamba kozi eyawukana n'ebifo bino ebyokwesimba mu position kati tuli ku lutalo actually nze ndi worried lwakuba sibi byandeze tugenda okwogerako ne mukubuza kakambyogereko ndi worried ddala mu central region generation gye tubadde tuyinawo omuli nze Balukwago omanyi central region eno okuva Museveni lwe yajja ebadde ekyusa obukulembeze Museveni yajja nga loba bidandisali Bakintu Musoke Basemwogerere generation eno Kafumbe Mukasa najja ne Bakigongo n'agikuba n'agimalawo ne kwaddako yaddakaawo yalina tutumu omwali Patrick Kigundu endowooza yaddakaawo baali ba Mutyaba Benedict Mutyaba Bapinto Emmanuel Pinto waliwo bana baavene Emitiana mwalimu n'abasoga nga Bansadu n'agikuba abasinga bonna n'obufu bafu n'aba out living n'agikuba nakiri kituufu n'agikuba yaba out living for some reason you can report the way you n'agikuba n'agimalawo ne kuddako yaddako yajja mwe mwali Basebuli ba Mutumba mwe mwali ba Patrick Musisi mwe mwali Bakikungwe mwali mu Latifu Sebagala mwali mu computer waswalule computer yalina Patrick Kigundu yalina Patrick Kigundu ya computer in between there wajawo ba Betty Kamya n'abalala bona basinga kati baweereza file mu struggle abo batandika kupushinga file y'omukulu bampadde akasango simanya gendo gobe bana ababbi o reporting ebyo sibe baliko kubulya generation kati kweyo ne kuddako ne yajja ne Bamabike Mabike yali pioneer waayo mu kubeera elected ne bamunze Rose Namayanja omuli Bambidde omuli baani generation eyo had more promise era twalitwewa olubimbi nti betutali bawa president tuli batubasaze omulembe ogwo task yago begutali producing a president tuli gusaze kati oyina okutya Museveni be yagulwanisa mu DP maliriza so the cause is defined so Museveni yagulwaniriza mu DP n'agujjako COA organization kati otunulira Lulume ayina faction mukwano gwange Lukwago n'agenda mu FDC eyo nayo Museveni afuntuddeyo agenza fuuka president nga wakiwayi kakati nafa abagenda mu nuupu asigalayo mu ddimu ne mufuumu naffe dipi ne batufuumula makaku ayuddawa Samu mukaku wange kakati you see I've been reflecting this and it's bambidde boogera it has been looks beating us Jawano. The group was thoroughly dispersed. Kakati nga generation yeyo eri ku verge nayo manyo waliwo ekizungizo kiba kigenda mu bbanga
kina kituuka nga kino okuta rocket kijjako buno bisigala kifuna amaanyi kigende mu orbit ndala kati okuva mu orbit eno kigende mweddako mwandigwa n'ekisigadde kakati ebibulira mu bbanga kakati ne bange ya Russia ya firing okwenanulako no mwanga second nali yakola ekizungizo kyatukawo bwe kyeseparating awo kino kyalemerako nekidda ku waliwo neya America etagenda nagezaako okutandika wave eyo gyoyogerako mu Western Uganda nalaba amaanyi agajja gano and what is very interesting it is the circle mwanga leka kanabya fisi mawulire kano kankajuse it is the circle across the country notunya Northern Uganda nebe bagikola kakati notunya Western Uganda ame nebe bagikoze norwekyo nga mukubuza kwange bembaddeyo by the way it has been the most painful period nga ntunuya political cycle eziri ku Uganda ninga I think we have a homework to do ekikulu kasita kati abamu tumanyi obulemu we buli nze njagala kwebaza Muwanga n'okwebaza Allah eyamuwa amagezi agasobola okutendeka story ye anti ngenda kuleeta mawulire yaleese naye njagala kumwebaza how he packages lwaki alina okubeerayo nti erisoko ebirowoozo by'owulira mu programme si bya radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza Kanabi agenza okuwunzika nga Muwanga abadde ajustifyinga nti owaye tusasika tusaanawo fa abakyalemeddeko abalumya amanyi ekizungirizi kino kireme tukasuka nga kigenda mutugumizeewo Jona wadena joba bali nga iwakida nga yoga ku FDC naga nti obusibu kabasi yakola leba mulabula ngoze nsobi kugamba nti avaawo okulembeze nganti kati tamulabulirawo nti bano boolekera ebintu tebalina tali ku kozi gujolwanirira omanyi kagasi lumunga mbuuza ono abamanyi bakanabi bano bayina association wajita Uganda Young Men Young Muslims neka nabize member abali yakati abasajja bakade bazibu embika bazewo n'ebirevu naye bashali mu Uganda Muslim Young Men ngenda kubawo disclaimer ngenda kugwolu njagala kugwa lubegaawo mungamba buza mu association mulimu mikwano gyange fiira bulago enda kugamba the reason kati ngambuuza omuntu naye kakati wabuuza ndi Professor Kiyimba sijja kubuuza gwe nabuuza ngambuuza omuntu naye kati muyanga men yanga Muslim kati mumuwayo ati 50 lwaki muwaayo nagamba mwana wange buli institution revaamu abagitegeera ababimanyi kati kino ne tukiwa abalala bajja kisuubula tabagundi nolwekyo tulina kisiga yabemulugunya nti Asumani ekintu akivuga akitwala ntebe muve ku mukwano Kanabi tuyise mawulire amatonotono kubanga era go galiwo matono ddala kubanga wiiki ebaddemu okusinga naye nja kusooka ku nsonga ya bannamawulire bannaffe mukulu Kibazo we tukeeredde simanyi oba mukulu Tony Abeti yabadde avuddeyo wa Daily Monitor bagenza okubanga bakola story ku ddwaliro lino eri gavumenti lyegandi yateekamu obuwumbi n'obuwumbi eryerubowa interestingly nange nayiseewo ennaku zino neŋŋamba gwe naadde naye mu mmotoka nga babiri naka naye bano baatubba kati omukubi w'ebifaananyi oyo Isaac Kasamani ne munne Tony Abeti poliisi nebayoola for trespass sinaba kumanya na misango ki gyadde babavunaana temala gagendwako military site naye mukulu Kibazo wiiki eno mbadde ntunudde nnyo ensonga y'ebyenjigiriza
wetubeeredde mu wiiki eno nga bagamba nti abasomesa 5000 boolekedde okuwumula naye minisitule tennaba kubaako na nteekateeka ya kwongera kubeera nga nti ebajjawo ebafunira abantu abaddawo ne minisitule era neefuna obutiriyoni 1.4 zikole ku nsonga za UPE okwongeramu amaanyi okugattako. Is that over and above the budget oba baba releasingidde? Bareleasinzeeyo 119 za capitation naye zino bagambye bazongeddeko basobole okukola bazijjeewa bamuwanga babayisirizaayo supplementary babayisirizaayo simanyi naye nga UNEB nayo yavuddeyo 1.4 UNEB nayo yavuddeyo mu parliament etteeka erifuga ensimbi Public Finance Management Act ekkiriza government bagiyita 3%. Ekkiriza government oluvannyuma lw'okubawa wa budget okweyongeza 3% of the total. Kati ezo out of 52 zibanga 1.8 trillion. That 3% eyo negispending teka bagamba mu myezi ena ng'omaze ozisansanya nejja nebategeeza notegeeza parliament ewazisansanyaako parliament n'ogisaba okubiisa kati ekyo nze seafood bayinza okuba nti zonna baziwadde education era gyeyo gye ziri basobole okuteeka abasomesa n'okwongera ku nkola ya UPE government okayed government yakkiriza abo bazikole ki bazitwale. Mukulu kibazo ne UNEB nayo nevaayo netegeeza nti abayizi abagenda okutuula guno omwaka tunakivaako nti gavumenti yanabaki esobola okubanga bwe mwali mu budgeting requirement ya 1.4 trillion temwagiraba nemugireeta mu supplementary naye minisita yani anti nkubulira nti gavumenti yanabaki by the way that's a very sad story mu planning nti 1.4 trillion mu budget process bagitandise dda ey'omwaka oguddwa cycle empya yatandise bagitandise conferences zituula ne mutuuka mwaka mulamba mukola conferences za budget ne muba nga muyina oversight mu single sector ya 1.4 trillion. What kind of abantu ababa planning eggwanga eryo mu bagambira bagambye nti inalilahi no mukulu kibazo kamalirize mawulire mu wiiki FDC badde ensonga nkulu nnyo wiiki weggwereddeko ng'amuli ati baga nti bamususpendinze ne nandala naye ate naye naga nti nange yabo ngenda kubagoba ngenda kubagoba tetwamanya waliwo neyajja n'atuziniramu n'amazina biriggwa ne tulowooza nti musajja ayina stamina natusuubiza n'okutuleetera ebintu tetwamanya nti naye buzibu bwereere ne Lukwago naye byabadde bigambo bya Amuriatisebo mu mawulire ne Lukwago naye naga nti amaze okuteekawo ensonga 8 yagambye 8-point plan nga year is not 10-point program okukkiriza Lukwago nti yaleka akubye n'ekiri ekyo ajja n'ebizibu olw'amazina yasinze okunyumya nti omusajja yatuzinira namu ne tulowooza nti stamina gy'ayina nga tumanyi ali bamulondera ku mazina yakulazeeko nti asobola okuwalampa ebisenge Mungu asaasire Uganda. Mukulu kibazo enkuba ebadde etonya nayo Kampala badde kavuyo k'amaanyi nnyo enguudo ne zeesalako ne Kasese nettayo abantu 2 ng'omu ku bo yagwa mu mazzi ne gamutwala n'omukyalo omulala naye era amataba ne gamutwala n'afa. Uganda nga bulijjo teyatulumiddwa mwana neeweereza abantu 7 balamba n'okusingawo bagende babakiikirire mu lukiiko lwa UN lw'ensi yonna. Kanabi actually ndooza eyo si story eri nti Uganda yabadde n'official delegation ekulembeddwa vice president wa Uganda era ye yawadde official statement naye ate ne tubeerayo ne sub delegation
eyakulembeddwa prime minister nga teyina official function wali lwakuba nti eriyo weetawanya nnyo yaga nti yakuwa bafishmongers kati n'okola ki naye ku nsonga eyo mukulu kibazo era nali abamawulire nga bawandiika nga bagamba nti prime minister somehow yasinikinga teri mukungu wa gavumenti sirowooza nti yasinikinga leve eyo atambula ebweru wa Uganda nga mukama waabwe Entebbe tamanyi actually baali cleared ne ministry ya foreign affairs era mukubateekayo one of the interesting things prime minister wa Uganda delegation omanyi bwe bakuwa diplomatic note balaga ne designation yo kyekyo kyennyini bamutaddeko nga advisor But he is. yagenze nga advisor oba yagenze ku advising The Alupo president. Because Arupo was representing the president. Arupo was not there as vice president. Was there as president. Nagira ne prime minister we. What is wrong? Ate je bagenda rukiiko lwansi yonna. Kati rukiiko lwansi yonna mugendeyo batono. Lwansi yonna. ate nga SG SGS bakira SD Sustainable development goals ziri wansi wa prime minister teziri wa lwaki sigwe baaweereza no anti ono mukama wawe mukulu kibazo nga maliriza kuba tubatunulira IGG naye yafulumiza report ye naga nti police local government be bakyasinza okubeera abali b'enguzi naye naga nti President Museveni yawa guidance kigambo kya luzungu kulungamya nti abajaasi tabatunulamu abaleke kubanga kiyinza okuleetawo ocompromisinga security naye naga nti bajja kutunulira ebyobugagga bwabwe nga bayita mu CMI naye era wiiki ssebe genza okugwako nga waliwo oluyimba lwe batongoza ku jjajja lumamuwanga naye anaalutwala e Butambala nage nti akola ki sirumanyi wabaddewa babadde kololosebo omukolo nga mukulu nnyo ddala ti jjajja awooma kati tajja kusigalawo ngaakola ye talina naye kati awooma buwoomi ampuliriza naye nga kkulu era mukwano gwo Betty Olive namisango tulomwe gyegiweddeko nga agambye nti omukulu byagaba talina buzibu story eyo nayo mwagisomye bubi ng'agamba ate bubitya nze ensonga yasinza okuneewuunyisa nti okuba ensimbi zizaali insured nti byalugaba tazivunaana byalugaba ekitegeeza neŋŋamba kitegeeza singa omuntu abba banka kubanga ensimbi za banka ziri insured ne bwobanga obye biliyoni ne biliyoni tolina musango kuba omanyi story nagisomye mu mpapula zombi nasomye mu Monitor nasomye ne mu New Vision ndabe oba omwawaayira nga Betty agamba losi yaliwo ya 5 billion naye ensimbi zaali insured n'olwekyo mwe mugende mubanje insurance ebawe ekisente ono mumuveeko nze mugjeeko engalo Oh my God. Was that a legal interpretation? So the question was there a loss? Yes. And you see under the law. Was there a loss? There was no loss. No, there was. No. And you see, you are charging him for causing financial loss. Was there a financial loss? Yes. It was not there because but it is the insured. loss they were losing they are insured. No, Chelsea. Did the company lose? Chelsea. Bwogwa ku accident n'emmotoka yo ne crashing. Has there been an accident? No, they are talking loss. The question is, did byalugaba cause financial loss? Yes. Bwogenda mu bitabo NSSF yafiirwa. Teyafiirwa because it was insured. That's all even numbers. You can't go and prove in court that this guy caused financial loss. Where is it? Now on your his office. Oh no. That's a different account. You're taking a decision in That's a different account. Ya loss yobo jimujjako. Namusango oye. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi Charles Rwomushana ne Muwanga Kivumbi. Sitegedde ekiri very unusual Kanabi okubuuka story eyettaka eyabadde flashed ku front page. Omulamuzi Catherine Bamugemereire yakoze ruling yamanya
bakoze ruling eri very very interesting ate ng'egoberera endala gye baakola. As we speak, ownership ya land mu Uganda egenda kubeera nzibu nnyo. Charles Rwomushana ow'ekibanja takkirizibwa nannyini ttaka eyo ruling yali nkadde naye kati enega nti Charles Rwomushana ow'ekibanja tasobola kutunda kibanja kye okuggyako ng'agenze waaka n'abinannyini title for either of two things, either Kanabi to buy out the interest or okumuwa permission. Permission. No. Consent is permission. It's an objection. Kubanga chiri simple. It's a simple concept. And the debate was gwe landlord nze tenant wo njagala okutunda oyina interest okugula ekibanja kino osobola okujjako encumbrance bw'oba tolina interest I go ahead and sell to a third party in the same way ruling enkadde egamba the law provides but from in the constitution nze mba nga ndi wa kibanja nga ndi ng'oli landlord oyagala okutunda first option jiwe tenant agambe yes nja kwegula oba sajja kwegula bw'aba sajja kwegula then you proceed. Kakande just a second. The new landlord becomes a landlord. Mulamuzi yawadde ensala ng'ate yawadde endala eringa ng'ekoonagana n'eno gye but also John ekirala nti the no objection mu ruling eno eri mandatory. Yes. Now eriyo possibility. But if it doesn't respond, you go ahead. Tekyabademu mu judgment. That's what tekyabademu mu judgment. Kubanga eriyo possibility eyanga okugenda ewamuwanga nannyini ttaka. Ne mugamba why? Ninayo ekizibu kya school fees. Njagala kutunda kabanja kange. Waganaga nti totunda. N'omugamba nti mukama wange kagule tisinatuusa. No. The law does not say totunda. No. You get a no objection. It's just to tell the buy. No. I am selling. No. You buy the plot. John, you didn't read the judgment. No, ensonga eno ebaddemu emirundi ebiri. Bano abali mu CA. Yep. Nga bateekawo baali bakoze dual ownership. Ne bagamba nti ettaka. Nannyini kibanja ttaka baba atunda. First buy option. Yes. Ajiwa nannyini kibanja. Equally ne baga nti n'owa ekibanja. Yes. Bw'oba otunda. Option isooka jiwe nannyini ttaka. Yes. Exactly. Ne wabaawo amendment. Yes, Land Act nebeera amended. That is 1990. Eyo mwe baawera regional government. Emu ku casualties ezaalimu ne bariversing ekyo. Ne baga nti nannyini kibanja bw'abanga anaatunda first option ajiwa nannyini ttaka. Ne nannyini ttaka ye talina obligation kuwa ayina kibanja first buy option. Yasobola okutunda ono tamugambye. The kibanja holder remains kibanja holder. Yes, lwaki nkimanyi kosaga kigendamu. But they cannot. Lwaki nkigendamu. I'm aware nti waliwo constitutional petition challenging amendment eyo. Kubanga they didn't amend the constitution. No, it amended the constitution. The constitution was amended. Katinga, the constitution was amended. When? Walimu we bayisiza regional government yao. Emu amendment yagendamu yali fundamental yali eyo. Kakati waliwo constitutional nannyini ttaka atunda. Yebuuziza ku wa kibanja. Naye yo w'ekibanja tatunda nga tabuuziza ku nannyini ttaka. Which they saying it is unconstitutional. Eyo court petition eri mu court. Kati constitutional court tena disposing of that main petition. Which is very fundamental mu resolving issue eyo. Kati sinasoma yaba mugemerire sagisomye. So I don't know what. Ampuliriza Gasimbagane. But as of now, I'm so keen because of research, we are going for that campaign. Kati mbimanyi nnyo
lwaki that contradiction weri but also njagala mumanye olwaleero who owns land in Buganda because they don't have contentious issue njiriko eri ku land only riri in Buganda which is both mile and public land. Kati the question is any majority holder of land in land titles ani landlord wa Buganda kati go to protecting ani landlord wa Buganda kati ayagala this protection yakyali olyo we mairo wedda wajjajja wa kibazo kyali nebi no ati njagala kimu abagala kwengeginga in this debate tulabako bulabi lupapula lwe tuga kadasco eyo mairo yali yagwa ayambadde kati olwaleero this amendment nali tulwanira n'ekibira kigamba kyalyo ffe tugamba eyo mairo bagituwa benefitinga ani because you know kuddayo tegeere benefiting eni ujaja kakati tukirekerawo so kati nkikomezaawo bajaja mwe tebalina ttaka kati ffe tulina ettaka ng'oli agenda akoze research kuba nejjajja ono bwagamba mujajja we ayina ettaka ye alifunya atya ng'oddidde eribadde eryali lye bayita erya publica gwe n'olisaba then n'olyewa nerifuuka freehold we passed in the CA we passed in the CA ayali ku ttaka emyaka 12 emabega jali 12-13 during the Ogwera offensive 1983 ayaliko ku ttaka has become a bona fide kibanja holder. Yes, that is the kibanja holder who is protected. Yes, kati problem wajira n'abalala mu CA baddira n'abalala abayina lease ku mairo ku gye bayita public land ne baga nti osobola okusaba freehold naawe ofuuse you automatically became a ekintu kyangu nnyo land baddire embwa ne bagiwa eggumba ne bagamba gwe ow'ekibanja bona fide kasitoba 12 bali ne badduka naki ne freehold ekisawo ekinene wambwa yasigala atunulira gumba oli agenze naki era political class eyo yonna yaliwo ekisayalo ekyo ya descendinga mu districts nga Mubende Kyankwanzi Kiboga Nakaseke oyinza otuuka eri ne bakubuulira Jeno Kagame jina abalala bonna besagala kugera mikwano jange they own square miles of land katase of that amendment mwafunamu because baba wa district mwali wano musaba district tukirialinga baba wa district ne bakuriyetinga land board district land boards ekyo kye yali ensonga enkulu mwe mwali mwagala district era mwafunamu district zoyogedeko mukyala Zerida Rwabushagala omugenzi n'akola omulimu munene nnyo okulaba ng'abo aba freehold yes public land mwagala mwabifuna eyo tuveeyo tonavaayo kana notinze story kana abijataako nereeta ebisi bwoganda nga tukufulumya waliwo enkayana mu Kampala banga sidde nnyo road mayor nga yemulugunya nti ezaali leases eza Kampala zonna enkomera byonna zifuuse freehold kati abantu bazi owninga in perpetuity omu kwabo eya defending ekintu ekyo era n'amugamba nti that's the law yali omukulu Yusuf Nsibambi eyali chairperson wa Kampala District Land Board on whose watch these ezo zafuuka freehold yawanje mukulu kwa manyi mateeka liteka baligamba atoli yasomesa kwa mateeka that is not the story kati abatali keen observer the first districts to be created mu Central Region ezasooka Nakasongola Nakaseke Mubende Sala genda Kiboga genda Gomba genda Rakai majority of that chunk yali public land what followed era bwe yagala kumanya story eri very sad mu Central Region what followed ate ngenze mu bitundu ebyo Museveni era na complaininga tinengenda ne citing abantu be what followed botuka
mu bitundu ebyo kimanyi oba John mugenzeemu ab'amawulire what followed every other now square inch eriko kati aclaiminga nti yenanyini ttaka eryo era olutalo oluliyo kwevictinga thousands of people okuva mu bitundu ebyo naye nga abaazibawa baali districts land boards mu district ezaali ki empya waliwo minisitule omukwati wa byakwerinda mu Uganda ano sijja kwogera ministry ki oba kuranka ki ya descendinga ku Lwera kati era obuuza obeera tomwogedde era y'omukuba ona abanene ab'Olwera muwanga weerumira bwereere lulimi former omugenzi agenze bamukubireko akasimu boogere omugenzi eyali minister of internal affairs yani ngani omujasi aronda Nyakairima yayina square miles emu 2 3 nga zize naye simanyi kye yasooka mukyala we abadde akuba enduulu ennaku zino nti bamutwala bamugoba ku ttaka abantu beesenza yagamba abantu beesenzeza ku ttaka abantu bagamba nti naye wano mwamwafunamu mutya so it is kyova kati mmwe abatunulira judgment zino kati ezivaayo tutekeko lenze endala nti bano abayisa judgment zino abo bo bakolerani of course kati obuzibu bwa judgment nti ekisookera ddala okuva constitution bweyateekebwa mu nkola era ebintu bingi nnyo bye baateeka mu mateeka ebitaakola naye kati landlord afunye bwino amusobozesa okugamba nti kanaabi wano wajjawo myaka ki nti najjawo 2,000 oli wa kibanja nti nga samanya saafuna nanka notification nti sebo sikurecognizinga and the court is on his side and the law is on his side and that is the catastrophe yes and you see what is going to happen naye nedda John does the judgment work backwards? That's the law. That's the position. This was an interpretation. Yes. Njagala okitegeere kati ekigenda okubaawo ye mukulu president w'eggwanga lino okujja okugamba nti mmwe temukwata ku bantu bange mwe balandlord yeefuule protector w'abatenanti aga nti nsenga sibaawo mugenda babatwala kakudde muliwo ku lwange ampulirira Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo John Kakande Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana ne Mwanga Kivumbi one other story Joe misinze Kanabi yabadde very mini naye nagisanze ngeri interesting mu district emu mu Western Uganda I don't remember the district's name baba sanze nga bayina amalwaliro ghost hospital, ghost health centers. Yeah, but I think ghost health centers. Ngazina ba staff. One of them had actually in excess of the staff expected at a health center, over 3, over 2. Nga baina nsanvu mu munana staff kakati nga baba deployinze amalwaliro agempewo agataliyo eddwaliro eritaliyo naye nga eddwaliro eyo liina dokita bamusasula liina alikulira lifuna ssente okuva mu gavumenti nga buli kimu likifuna kakati ate aba state house abagenza okubuuliriza ne bagamba aba district bano ba staff mubajjeeko we don't want to cause furore tebakutte bakwate kubakwata naye babaga nti tetwagala kukozinga kavuyo bano mubajjeeko. That means then they were there. No, they were not. It means they are there. No, anti okwata bano ababateekako. Naye John, just you know this country waliwo lwe bagamba amasomero gaali gampewo nga tulina n'essomero ku post office awo libali ba registeringa nga liri ku post office wane e Kampala nga ya address lyali House and corruption ne weekend abadde balambula amasomero nibaganga nga waliwo agamu nga abaana tebaliyo n'amasomero agamu era nga tegalabi amasomero nga tegaliyo n'abaana tebalimu agamu nga abaana be bagamba nga tebalimu oba ekyo kale
n'obutabeererawo ddala nakwata minisita ng'ayina essomero Oromo senior secondary school nga mpewo naye waliwo ekyapa atalisti yateekawo ekyapa naye ng'abaana mugoberere bagenda okusanga there was nothing kati anaye RDC yafa yali mu ddiiro but Charles mwe ababadde mweno sakasa I want to understand mbeera ntya ne health center namba neefuna ssente baziteeka because bano bamuwanga batuula ku finance sijui budget committee baformalizinga system nnyo nti ssente bwe ziva mu finance ez'omusaala tezirina we zeekoona zigenda butereevu ku akawunti ya gundi bwe zijja ez'okukola emirimu to the extent that ne local government eri entungamu spendingira ku Bank of Uganda ku center through the IFMS negira kakati unazispendinga atya Johnny Nongoba ndi ku side ya John kuba mbadde nkutunuulira tugenda kusigala mu shona Rwomushana ne ngamba kuwagira goba kuwagira goba yeye nyini musomesa ati maina okukimanya ndi waliwo abasomesa nga basigalwa ne Kampala naye nga bamuregistaringa nga asomesa ogambye Oromo senior secondary school system ezo zonna zikola naye nga abateekamu information be bantu biringa byapa bibyogera oyinza okuba nga osaba olina ekyapa kyo ng'era nakisoma mawulire victim ng'agamba abantu nti bw'oba olina ekyapa at least every 3 months tuukayo genda mu land office ochecking ngati ensinga enera kati repeatedly ogenda kuchecking kubanga oyinza okubanga olina ekyapa ng'ate bayissuinga special title nga kitegeeza nti eyeeyo eri fake yali cancelled onfuna era ntaye ku vision olwoyo omunajja n'agamba nti tuli yalina eka naga nti ku eka yange kuliko ebyapa 3 nti ye ejja kitya ye n'ekyapa ne bagenda bagezigezi ne bakuleetingamu title 2 plots 2 nga itali aweya oluvannyuma batwala mu kooti nekkiriza naye n'agenda ewa land registrar bakansolinga 2 n'agaana kanyanga kakati mbutufu yalingaga nti waddewo okwogera nnyo nti we have put digitization on digital naye naga nti sebo era nebigenda ku digital bwebanga ono omubbi yennyini gotaddemu yabifiidingamu waliwo digital yefiidinga tiyetandika nekomereza process kakati Peter nagambako wano manyi you don't normally watch olutowuliriza nnyo byenjoga nagambako wano nti one day na following 1 billion nagamba this 1 billion end user yafunako meka era negamba nti end user ku 1 billion yafunako miliyoni 10,000 2 ng'olunaana lusigadde kati story ya ghosts mu government ne mu bitongole ebyenjawulo ye biggest business mu Uganda nawe oli ku UMI nga bazze ne bagiteekako forensic audit government juzi yabadde auditing abakozi bonna ba auditor bamwe basooka mu wa CEO n'abawamu ekyemisana these auditors here forget about these auditors bwe bava eri auditor general sebo baliba abali mu bitongole ba CEO ezo ensimbi z'aba auditor ziri permanent in the safe nti bwajjira wonna ng'ajja nga banywa caayi ng'amugaa nti owaye kwata mwanga abadde amaliriza founder amaaso g'atereera yatereera mukati naye simulaba emikolo erubaga ennaku zino auditor yajjanga n'asooka abuuza nti sooka ombuulire wa wali ebifu
Oneme kutunula wonye. Wewe nyini soka weyo. Soka werope. Aha. Tutese. Ate kati ennaku zino by external auditors kyebakola bakwata internal audit report. Kubanga bwe muba munda mwekayana ne mukola kina asooka agisoma budget management letter n'agisoma nga tannatuuka ku audit report n'amanya ebifuwe nga wabiyiga nnyo n'amanya ebifuwe ebiri najja kati bw'ajja nayo tategana kukebera bino byonna yaaba yategedde dda ebinyawo ebiri tu problem eri ku audit ze tusinga okubeera nazo all are financial audit 90% of your audit are financial audit. Ne process. Auditinga process na advertising wakola buli kimu bebagamba ogula desk oyina receipt tagenda kukebera desk gye wagula value for money tagenda ku value for money kakati that financial audit is mpeo so njaga kukomya tugenda kunasa netfuna receipt kunasa receipt wano abagoba enguzi edikota zaayo bakitandikira mu Ministry of Finance. Actually, den of thieves. Ye den wetandikira. Abokubiri and hotel. Is it really a den? Kintu kinene kyo ekiri mu finance. It's more than a den. Of thieves. Abokubiri abagenda ne bafunira ddala enguzi echa ba auditor mu Office of the Auditor General. Abokusatu bagamba bwe baba wa report zammwe nammwe muzikwata kuziryamu ennaku zino bw'osoma report ya Auditor General obusimbi bwe boogerako butono nnyo oyinza okulowooza nti tetukyabba bukendedde era batera gende mu district ne bakwata eno gye mugenze waliyo mmeka John nina be nali bano ba group ya external auditors je nali nkola nayo ku training a communication nga nabo ba accusing actually they were very blunt nti ne bwokola report nefaana netya nti report zaffe bwe zigenda mu parliament zigatheringira dust no one follows nti ekyokubiri nti every one of them that is looked at for benefit wapaka bwajjayo naga eno sinsava najjayo eno nti kati bonna saiko yonna egamba ginne waayo nti mwe ekisookera ddala report ya Auditor General bw'otunira eya financial year yaggwa neeri oyinza okulowooza nti same template bakyusizaamu katono figures. Ekyokubiri bakola disservice kubanga tebajjaayo nti kao kibazo yakola kino na kino bagamba office kati akasemba omubbi n'agenda nga alina office ya Kabwejumbira president the biggest nanyinimu president the biggest problem undermining the fight against corruption are presidential directives. Buli big scandal involving billions of money tasted in a due process. Naye bwe yabadde ayogera kuga nti yakozesa ekigambo nti akasajja kana akachina kaali tekamanye byawano naye bakalyako sente oba kafatala era yabagambye tayagala mulye ku bantu be sente naye abantu mbamanyi naye yakizemu ng'ayogera yakyusiza n'ava ne mu luzungu n'akola ki naye engeri gy'adde ayogera ku bantu aba wakati obwo bulinga bubbi it was so casual ate sebo bukuusa omukyala Irene Mulyagonja justice nga aigigi ya ready for aginga abasajja banagamba nti bano bampewo bano be mulese fertilizer company Tororo tebaliyo naye olwokuba eyali abatadde ku kibegabega abakongoze wa munju president nagula olutalo ku Mulyagonja n'ateekawo office ya Nakalema. That's how it happened. The biggest scandal Peter temwagala ogigerako egenda okwembarasinga government ya Museveni eri ku Karuma. Yes.
Kaluma yabadde yali etekwa kutandika ddi okola generation kati wezi myaka ng'ebiri genda otuuka eyo bagamba coming on grid we are testing he's coming on grid amazzi gagaana okutuuka eno wangi can't find out ani yagigaba the biggest scandal going on in this country is in Isimba. Yes, ani agaba tenda ezo zaali 3 Isimba Ayago Karuma gendo sange eri wekola zonna bazigabira mu State House simanyi no this is record ubera utawa nze ndi mufumu jja mu Yerusalemu genda kumwa amawulire kati mwaga ono bamukutte eyagenze wano erubowa eyo rubowa bagigabirawo eyo omukulu yaleeta penalty njagala babulira bwowe yagala kati ngoyagala okukwata ngono waboneta gende Karuma and you know why Karuma is very hurtful. You're wiping out all our revenues that try to funye mu oil all to sente zonna ze twafuna mu ttalo n'ebiki zonna bazi wiping out tuzimbe Karuma genda otukweyo tubulire kiri e Karuma Charles omanyi mbadde nkyali wali naye kati mpeddemu amaanyi kubanga health centers bwe zibanga ziringa 728 zibalyako miskini tubaleke balye kati ono balya ddamu namba so there was $1.2 billion ye Karuma there was a syndicate you report police crime bakwatidde omusango kati police yino kuba ne record ate ne bakutwala mu magistrates court naye walina okubeerawo record mu file kati omulamuzi bwagamba nti omusango gukusinze myaka 2 oba 1.5 million shillings fine bw'oba tozisasudde ruzire yino kuba ne record now kati wano ng'osanga police eyina court eyina but there is no record into wasasula ate ne ruzira tuliyo ruzira tuliyo naye basi wagirinya there is a record wano ntogenze ruzira but ogende ruzira because we audited all this nga sente bazirira ku magistrates courts naye nga system yo area and it was a lot of money so lwali lutalo of course that time the chief justice was Benjamin Odoki naye yakkiriza finally he supported okuba lumboko nga toyina bogenda okukwata ngoyina okukwata magistrates bonna and decision nebeerawo nti kati sente zonna zigende mu URA straight since kibaza ayogera yeewuunya kati wongereko kankano sebo oyinza n'okola audit ku basibe bonna bali mu makomero ga Uganda kijja kwewuunya kusanga ng'abantu abamu abali convicted nabaweza makomera agenda kusavinga myaka 5 nga yasavinga emyezi 3 so kati ekirala now where you have eriya ngambye sebe yentunga mu nkadde kakatendo wiki tubadde neyema nafa ndibi bya bulijjo now kati another issue ndozo labe syndicate awo gereso mu musamali aganti wakigwe wewu olaba nti abakkiriziganya ne kakande comment gye yakozeeko nga bangi so kato muna bagambye njabbago ba mu studio so mukulu twazo ndozo olaba wozimbira syndicates nga ziri mu police ziri mu abalamuzi ate ziri mu ne prisoners now endala ya swipco ngojijukira ya mukwano gwange lukali yakuluma eyo no it's a very interesting case olya mukulu Museveni abawadde contract because yajibawa nti bwe munanyamba wanga kyagambye nti contract izo nezifuna obuvu akata awo sina kuba na problem nacho neteeka dambe lyaki PPDA and that time PPDA ilita itena kuja there was bali bajita central purchasing bali bajita central purchasing whatever yes kakati yenga agamba bona tuyamba moroka je tugula milioni no tuganda moroka je twali tugenda okugula milioni 10 ya milioni 7 obo tuyambye ne tu saving 30 million awo tukuwako 3% kuchi 100 oba ku saving that was endagano omukulu je acheka coach je yabagamba je bakanya
and that was the contract. Katobo kye bakora baleeta biiru on the entire purchase of 100 million. And it was on all government procurements for 3 years. Mwe muli damu, mwe muli enguudo, mwe muli anything government bought. Provided you procured as government. As government, yasaba 3%. And you can close your eyes on the government byegula. Naye the contract was clear. Ebya defense classified was exempted. Naye nabe yabisaba. So all tanks, all byonna byonna byawulwa. Oli yafuna ki? Nafuna commission. Ate ngamba Abonno baganda. Bulira sebo kati ngamba mukulu. Labayo naga kakata our first task now katumanyia tubameka. That was now our first task. Let's have auditors from abroad because ebintu bigenze wabweru. Sentence batunyazeeko baguzemu ebintu wabweru. We need to have a repeatable auditor. Naga no, our auditor general will handle our Muwanga. So now kati sigade kubanja Muwanga, when are you going to do an audit? Naga, you see Rwomushana, the constitution is very clear. For a special, I audit for parliament. For a special audit, I need a letter from the president, and I think even the other DC. I need a letter from the president. Kakati geno dated barua, and I started the audit. Nerero, you can't get. So, Muwanga, owali musajja. Yenda yewa mkulu Museveni, akuwe barua 1 paragraph. Ingegamba auditor general Muwanga. Kindly audit procurement. No, it can't happen. Kankongere na hano. COVID team ye mkuja teekawo. Ku nkomo ya byonna yasalawo ogula emmotoka. Aye, COVID team te yasalawo ogula emmotoka. Yagigamba mugule emmotoka. Bebamugamba okay bali bagala kukola birala. Nabawaliza ku mmotoka. Bonna ba negotiatinga ng'emmotoka eri ku $2.2. Sesatu. Whatever it was 50%, okay. Kana agene omukulu namugamba nti fazifunye ku $2.2. Naga nti zamu maziguzeewo. Tiyo companies zino ziri wano. Zikuwa ne guarantees ne service na abange bazigwa ku $5. Neta bakwata. And he's even aware. He's even aware. You have a head of state who is even aware of the price of a pickup. Kakati waliwo pastom yamuyita ogenda ku bino inambole. Why? Kati bana abantu bano bokunganyiza wano wespindize sente meka nazoga meka nzabange okunetera bano Haruna Kanabi nebo nobo maliriza Haruna eriyabuuziza omuliriza ali very keen abuuziza kakati nze bwembeero w'ekibanja eriyo ojja kuddayo ti bwe oproving obwannannyini bw'ekibanja obuproving otya buliko certificate buliko kyapa buliko kubanga obwa title nannyini ttaka ajja ne title naga nti title yange yiino kakande eyagula ekibanja mu 89 oyina ki neesooka omalirize ba ghost ku ghost naki Mukicha asembyeyo mbadde mwogera ku auditor general yakola waliwo auditor ze bakola eziri special yali ku covid eri agambye Muwanga nti Muwanga gyoyogerako is the usual bagiyita compliance audit auditing a procedure ne byewakozeseza naki ezo special audit kati ono zaayogerako eziri forensic eziri ki zibeera ordered nti eno gye twagala n'omusajja ne yeekubira enduulu auditor agambye naye basebo nze nkoze audit ku lwa gavumenti siyingirangako mu ofiisi ya EDN owaye mugambe Titus lekeraho oyinza okuba oli audit mugambe kana akuwulira kakafa kali mu Qur'ani kunaku lwaki lw'enkomerero Katonda agenda kusiba omumwa buli kiyungo kye amagulu gogere naye amatu gogere bacha abalinda kwafe buliza tetubina kusiba naye ebiri mirundi ebiri so Titus bagandi kwerinda luli waliwo okuba nga Titus bamutuma tigenda ku UMI nga tamanya ani
ono lwaki amugambye ye abagende okole bino na bino sibwe kigira a deploying bano amanya wasava knows they are called wet or dry ne mukulu Museveni amanyi minister Titus bayinza okuba baba deploying mu dry patches question eri Titus bo bamutuma asobola okukomyawo kati ekyo nakyo naye wabanga mwambazi wa sapuli abyerabire ekyo kimu naye Titus ayinza okuba nga either ye Titus ani lekeraho oba mukatuliki nnyo naga nti gundi oyo musindike w'abagundi oba musiraamu nnyo asaala nnyo oyo musajja bwe tajja kusobola kwogera naye eyo tomutumayo ekyo nakyo Titus ayinza okuba ali mu muteeko naye mbadde nkugamba nti Auditor General oba kana byalinga kibazo omanyalo mwango tamanyi nsi bwetambula oyo bwatyo tomunsindikiranga kati Titus bambi ayinza okuba ali mu muteeko naye gwakyali mu byakoozo manyi nsi bwetambula nga tukitadde ku bali mbale nkugandi Auditor General yakola report eraga ensaasaanya ya sente za COVID bwe yali amaliriza eno n'ateekayo akantu nti tewali kintu kyonna kinaasimbulwa mu ripooti eno nekigenda awantu wonna nga olukusa tebalusabye kuva mu ofiisi yange so kitegeeza nti ebyo gwe okubimanya kizibu n'akwata ripooti eyo n'agitwala ewa mukyala Anite speaker Anite among triple A n'agimukwasa n'abamawulire ne bafuba bafune ribaga nti kano kaffe kye nengenda mu library eya parliament nimbaga abanaye ndadde namye nti parliament nanga nti olwo olukusa oyina ddufuna wa speaker okutunulako kuki ku ripooti eno speaker n'ateekawo akakiiko k'abasajja 3 bagoberera ensonga ezo ffe tuganda hatta laana n'okutuusa olwaleero tebamanyanga njagala nkakwata hatta laha okutuusa n'olwaleero mpola mpola tebakolanga ki ojja kujja osome bwe tutuula ku madalasa mutugandi tuli baki kati nosanga Rwomushana ku dalasa awo mwenna tubakwata eyo neekola ki neetunula awo Auditor General mu COVID oyo yennyini bakwata sente oba ziwera biliyoni nga 4 oba meka ne baga nti bazimbye etterekero ly'omusaayi essoroti eriyitirivu gali kwoleka kiwulira era n'akiteeka mu alipoota ye eyali eraga ku sente za COVID nti eyo gundi etterekero essente baazifuna era ne bazisaasaanya bulungi nnyo nze kennyini n'ensituka sebo nengenda kubona ogandi bino babibuulira ng'osituka nga wa mawulire nga auditor CIA wano ndiwo ngani eno program bagiyita ki Gasimbagane n'ogenda soroti mu baasi watambula na baasi nentuuka ku tterekero njagala nkulage ku bifaananyi mbuuza abalizimba nti ate munaye essente nazo zaafuuka zaakugoba ganyana n'abakulu babadde wano nga batunulira ebintu n'okutuusa olwaleero ekkolero Auditor General yagamba essente baazisaasaanya bulungi etterekero ly'omusayi naye kati gwe ripooti ya Auditor General wagijjawa waliwo gye yasooka okukola eyo gy'ogambye kakande gyagaye nti ebeera n'ebigambo ebirungi kati ffe abamu bino bw'oŋŋamba nti the money was spent well twawa ministro ya esooka gye bayita management letter ne mu responding bakweyo wansi ng'agenda nnyonnyola buli omu nga bwe baamutemera vooti ye ono Rwomushana ze baamuwa agende Rwenshama azimbe egundi y'omusaayi yazikozesa bulungi kati nze kyekiri kyoli kyagambye naye wano ne supporting documents yaga nti zaaliwo baazikozesa bulungi kati nze ngenda behind Rwomushana yakozesa atya sente gwe kati ovudde ku compliance ogenze ku value for money yes kati ekyo sebo kifaanana n'ebyo ebyentungamu byokola ki era Musamali angambye nti va ku ntungamu neeno waabwe naye kyewuunyisa omukulu gy'azaalibwa
gyava gyalina amaka ge emabegakaawo MP w'ekitundu ekyo ntungamu MP w'ekitundu ekyo nkusi yazalibwa okay alina amaka ga mukyala we naye kenyini agamba nti nga maka era agendayo n'abeerayo naye kiri different entungamu emu ku constituency zaawo mu ntungamu bakuliza n'obufu yamala emyaka 10 nga first lady MP waawo ekyo kyo kimanyi era entungamu eyo awo side z'entungamu awo waliwo ne kampuni endala ekola obuwunga bw'amatooke eyeridde biliyoni z'essente ezitabaliwo mpuliriza Gasimbagane bannamawulire kana abisookoddemu ng'akaaba kana abisookoddemu omuwuliriza wange kibanja holder katumagala kumuyita land title holder oli gyabadde ize kibanja holder kanaabi oli oba kubuuza ow'ekibanja kati Rwomushana ng'alina ekibanja yakigula mu 83 oba yakigula mu 7 oba baakimuwa aleeta ki ku mmeeza ekikakasa nti ku ttaka 12 years bw'abeera absenti Rwomushana yagenda oyina ki ekiraga nti oyina ekibanja etteeka ligamba litya they were supposed to give them document baali balina obbawa certificate okugenda ewa landlord n'ageyo consent gye boogerako ekakasa kubanga ab'ebibanja abasooka on the land you are there no ab'ebibanja abasooka mu I think teeka lya 1000 mu 1918 the Kibanja n'Envujjo Act certificate 28 mbadde ntoddemu 10 but before certificate of occupancy Busulu and Envujjo Act 28 yali ekugamba nti bw'obeeranga ku kibanja kya XYZ buli mwaka olina okuwa obusuulu n'envujjo era nga babulisiitinga nze ejjukira nabyo byali bya buyaye until Idi Amin bajjajjamu abaali az'amaanyi abalala abaali bagundi b'ekiseera until Idi Amin bwe yajja n'ajjawo n'asuspending amateeka ago n'agajjawo abantu mu Buganda baasigaza risiiti z'obusuulu n'envujjo naye after that bwe baateekawo etteeka ne bagamba nti obusuulu bwa 1000 ng'ojjanga ku kibanja kubanze yali abaalimanga ku ttaka lya jjajjange nga bamuleetera amayuni ga bwayise ng'aga bwayise gaba ga nannyini ttaka ye yabanga envujjo nga amayuni ga bwayise ga nannyini ttaka kalitunsi emivule nga gya nannyini ttaka naye bino ebirala byo bisigala kati nga balina relationship bano abajja relationship ne bagamba nti bagikutte mu bulago tugenda kuwa certificate kati certificate zaatuuka mukulu kibazo oteeka okumanya perspective yaliwo sebo babagambye factory gye mwogerako teri ntuŋŋamu ey'amatooke eri Bushenyi erinnya Luzinga Bushenyi historical perspective nti abantu baafuna ettaka baafuna mayiro original owners bwe baafuna ettaka eri baafunye masiko mayiro emu tiyalinanga value nga tekuli bantu n'olwekyo balandiroodi bennyini baasikiriza abantu okujja basenge ku ttaka lyabwe balime bafune obusuulu bafune envujjo bw'obanga olima amatooke ng'amatooke agamu ogatwala ewa nannyini ttaka oba olima binyeebwa ensawo ezimu ng'ozitwala ozimutwalira yali a way of making an income kati ensi bwe zeekyuka mirembe gya Boshe n'Amini kati n'abebibanja nabo ne beewagula bagaa nti kati tuli land to the tillers kati fe bannannyini ttaka nga landlord takyalina ki kyafunamu naga nange kati relationship wakati wa landlord ne tenant nefa kubanga luli landlord yali yegunya tenant ne tenant nga yeguya landlord naye kati never creating a stalemate yes relationship ewe yafa kati n'omugamba nti kucha also supposed by the way nti ow'ekibanja akweyo nusu 10 by the way bobanga oli according to the law statutory instrument bobanga oli bobanga oli wa kibanja mu municipality I think even in city
mitwalo 5 omwaka. that's what And it doesn't define the size of it kibanja. doesn't define kakati landlord are feeling Nga lwaki sikutundiramu. Chiwazo, can I explain this? Because at least I was in that committee. Land. You know, ekigendererwa one twali tukola tena system. Tunoteekawo mairo, freehold, lease, customary, kati ne tukolawo n'endala. Nenjagala mwangu. Yes. Now, this one of a bona fide land occupant, aina definition 12 years before the coming into force of the constitution. That is 12 years before 1995. Kati ekigendererwa kyali kya kujjawo bali abaali balina title. That was the objective. Gwalina title naye nga toli ku ttaka. Bagikujjako batya, but ne tusanga under 64 gye twali tumaze okuyisa under the reconsideration stage nga you cannot deprive someone of the right property. No, that you have a right property. Yes. So therefore title is a right property. So how are you now going to relate? Kat therefore mulekere title ng'ekipapula. So in essence ono yawone ettaka naye ate nga talina ngeri gy'amuwa title. And that became the complication. So bw'obanga oli bona fide land occupant ku ttaka, title yo is your body. Toyinza kubeera absent. On title is your body. Yes, katono bw'akutta oba n'asala amagezi n'akujjako n'agira then lubeera mpuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo. Nammwe mwenna abatuwuliriza wonna w'osinziira otuwuliriza aweereza message naga nti ekisinga obwangu genda ku Twitter noonya Kibazo Peter weereza message yo at Kibazo Peter Isaac ba message njirabye. Engineer Ezekiel message njirabye. Ndawula Kiza Jocelyn Bashiri ebimu abakulu babizzeemu. Setuba Felix aganti we need a more exploratory way of sorting out the land issues. Mwabali mu studio mwenna muina interests ez'enjawulo, therefore you cannot represent a neutral stand. Elvis Mwanje nawe message njirabye naye njagala kutambula. Charles FDC eri munnabe. Nabo mmanyi? No. Nabe ekika kyakiwuka bwe kigwa mu kiswa kifuluka. Kinayi kisinziira ku type of ekiswa. Sebo teriyo kiswa kiwona nabe. Nabe bwagenda tali ankuyege akimanna mu nswa. Kakati mukulu Museveni. So two things. Does FDC can is that even a possibility? Can FDC survive this storm? That is one. Haven't we been here before? Omanyi mu luzungu tulina kye bakyeyazika mu Lufalansa bakiyita déjà vu. Been there, seen that, had it before. Bw'ozibirira bw'oti ogenda okugira nanga neeno firimu nagira. We baamalira nga bakutuseemu bibiri. Ate n'ebibiri ebyakutukamu ng'abamu bali ku 7th floor, abamu bali ku 3rd floor nga bonna tebalina bantu. Oba abalala bagenze ne Mawu, abalala bagenze ne... By the way, Lukwago baamulondako okubeera president wa DP. Nabadde nkebera naye ndaba splinter group y'abamukaako ngega nti tulonze Lukwago okubeera interim president. Eyo teyali buloko. Yali eri DP yagaana okugenda. Was that Mbale? Or thereabouts, but ndoza eneyo ye Katomi. But agenda. TJ. Kati mwono ye Nasakas. Ko anko mkakasa akubabula ati yatumiza muwogo omulala bwoche. Ali eri afuira nte mulere. Yes, mukulu Museveni waba to define bwaba atunulira mulabe ayagala okumujja mu buyinza muwanga kivumbi wakozi takutunulira nga civil. One oli mulabe, ekyokubiri oli armed. Nibo banga toli armed kati mugwa atunulira potential y'okubeera armed. Kakati waliwo byayina okukujjako. One, ye kyagamba kyayina okuba nakyo. Pillars ayina, maje,
intelligence, political cohesion, maximum political cohesion possible, and the foreign policy. The pillars yakatuwenya kuba yekera. Kakati pile enkulu nnyo is maximum political cohesion possible. Ye kululwe eggwanga lirina okuba naye lyonna oba lirye oba kiriruliyo oba tekiriruliyo but lirina okulabika nga liri naye. In other words, newabanga talina ggwanga, at least eggwanga terimuwakanya. As a gwanga, there should not be a national voice ngemuwakanya as a national voice. Now, so these are the threats. The first threat is organization. Tewaina kubao dissent abamuwakanya nga bali organized. FDC, Forum for Democratic Change, yari ina that idea. Forget about the individuals now, but concept nga bagizimba bali bayina that idea to form an organization. Obe ina manyi oba tenyina manyi, but there is an organization ngezimba structures or systems. Kati ngeyo yino kujikuba. Not kukuba individuals, but you must destroy the organization. Now, eyokubiri webazimbira FDC waliwo consensus eyajja atenge mujjawo. The first consensus was Northern Uganda. The entire Northern Uganda generally yali in agreement kumujjawo. But nga Northern Uganda okumujjawo ngekkiriza fenga Northern Uganda we want, but we need to ally with another factor. Kati tebafaayo anyaze bw'obanga ovudde wa mu Buganda wise mwogerere, oba ovudde mu Western Uganda kabe kiza besije, oba ovudde wa as long as ono gwe mukanyizaako mu abalala fenga Northern Uganda be sure tugenda kuba waki support. And the same was true with Eastern Uganda, mainly Teso. Now kakati that time crisis yali between Buganda and Western Uganda. So the other two consensus zakanya ku Western Uganda. And kiza besije nga sobola okupickinga north, east, mainly Teso, ne that area of West Nile, n'abatamumanyi. Nga tebasobola nga tebetaga na kubuuza whether he was a Kano, whether he served in the army, ewe nga bakoze eki, but they are looking at getting support from Western Uganda. So the first organization eyaleetawo possible threat to Museveni's base area of Western Uganda was FDC. Even at organizational level. Actually, at a level of Mugisha Muntu, Ngoina Habat Muntu, you remember Habat Muntu? His brother who was a member of parliament, Ngaina Bant Urkutana, Aina Brigadier Kamwesiga, Ngabalwa Anyisa Karazarwe. Because Karazarwe was the center of the National Resistance Army occupation at Nakba. Ngola bantunga mo is now getting united ngo yino kujikuba chi military na ese ngekoze eki ngeremeddeko obongo ina barunumi. You remember the runumi? Barunumi nga bakoze uprising mu Kabare area, oina ba Jack Sabiti ba rising up, oina Kiza Besije was no simple fellow in the Rukunjiri dynamics, oina Garuga not simple fellow in the Kanungu area. Kakati nga there was a threat of rupturing by the way, even change the greater change nga oyino kwegayira katinga Museveni had now to depend on Kayindo Tafiri, not the other way around. Kayina Nyamba and the nga nebushanya yino kujite mate mamu to fight Kayindo Tafiri nga Kasese ganye the entire Rwenzori area is in rebellion. So that was FDC Buganda ne Ghana general. I think Museveni was around 55%. Or 45, it was 45-55. Then that faction in Buganda and Busoga, if you remember very, very well. So this organization had to be destroyed as an organization. Now, Mwanga Chivumbi Chale say, which is very critical, that Tebachiraba in time could preparing a transition. Because you see, I will give an example, Kunjiri municipality. Nga there is no way Museveni would defeat the opposition of Rukunjiri municipality. No way. Actually, Rukunjiri, for the first time, Kiza Besije,
opposition yasuka 50% mark. Challenges zonna ezikoze eki eziriwo, but as of now ne Rujumbura they lost Rujumbura, they lost the municipality because you have not prepared transition from Kajinda, from there will be a time Butambara egana yemwanga Kivumbi we need a transfer bwebanga eri cause egenda ko Mukono West before cause yes twena tulibamu that time comes when they are looking at other considerations nazo kuzitunulira performance of the individuals kakati bano njogera n'omugenzi Dr. Paul Semwogere nga tudde wano mu studio nga mugamba ne doctor mukulu eyali secretary general ani eyesimbawo ne Ruchamuzi Damiano mukulu Damiano Lubega ne Ruchamuzi, and it was parliamentary I think 2001 gwe tulaba nti Ruchamuzi agenda kusinga Damiano Simugirire nachuka na ntunulira bwati mu maaso and doctor yakutunulira nga nomanya nti akusese tudde nambuuza nti naigwe kibazo bwobeera gwe ne bakuwa Ruchamuzi ne Damiano wandironzani ng'amazima nti ku minzaani wandironze Damiano nambuuza nti gwe lwaki olowooza nti abantu abalala si bategeevu nga ggwe naye the reality mu katale kaali nti obutegeevu bwono neki nti time etuuse abantu ba moving over bagendewa ewa Ruchamuzi kazanyirizi and it delivered. Now kakati I've been in some of these things practically when ali mu Northern Uganda as resident district commissioner, of course wali olutalo nga mu bankuma my escorts nga nyinamwe mamba wono mugira babi once in while nga zikulembedde mukuru Museveni kati nzina lingi ina nga botunula mu mira nga eri mamba ziri mu nezigiriko. Now that transition from a mamba to sitting on a border is not easy. Now have you prepared your leaders nti wano elective system bwegana they can remain relevant pillars after so katineru kwago ogoyogerako who is wawali nga road mayor where na asobola okusigala nga pira what you call a cause nga tali road mayor so bomugamba wesimba okuba president agamba wange girondeka kangende kuba mayor because waliwo emmoloka waliwo omusaala kakati the only available person no sayanga oyina power who lost even a constituency katomugamba genda ngende what is the alternative unayaja kugamba katugo mukazi wo torata yino mulimo now you now become petty. It now becomes basic survival chembade mbuza mwanga Kivumbi insene ngazubuze you get katawo batuse season yensene neja nange nyino okubawo go ina kubera n'ekitala ne now inacho so they become vulnerable you can't rely on them. so where are the systems just a point issue jale say time yatuuka omukulu Robert Kitaliko Mugenzi yali secretary general wa DP ovanyuma President Museveni namuwa electoral commission mu kaseera ako ne sinkana omugenzi Henry Kayondo akyaliwo nemugande lawyer wa Kanabi nemugande mwakiriza mu Kitaliko secretary general ogenda okubeera memba naayeka ekibiina nanga mwana wange ebintu bimu obuntu omusajja ali awo temusasula musaala ensimbi zamugwako is struggling akugambye nasibanga naye ku Winton Road omulimu okugenda okumuwa entambula ya bwerere mafuta ga bwerere ebyokulya kyajja kujayo Charlia ojja kujayo money for the coffin kane mbaji yali yabidde naye agendayo gwosinziira wano omugamba ntogenda njikozi weeri naye sibanjala nenga no musajja twalina okumuleka n'agenda kubanga yali ali ku kisenge omanyi kakanda awo wagenze wali emotional era saagala nnyo okugendawo kibazo bulina ebintu buli omu asobola obitunuulira kuba kakande can take that personal line naye bw'ogitunuulira ebeera n'ensonga zaayo. Rwomushana atunuulidde dynamics za forces internally naye mukulu Businje Kabomba Dr. Makerere wano yawandiise article mu Observer egiyise the case for federalism
naye ngaddayo emabega ajja atulaga Uganda n'engeri gye baagikolamu nti abakiga balina enkola yaabwe, abaganda balina sisimu naye wena ne babaleeta mu ndagaano ezo ezaakolebwa lwa mpaka ne babakola ki, ne babateeka wamu. Kati olw'okuba consensus teyaliiwo, tusigala buli kaseera wano nga badde nti naye gwe gundi bano balidde kino balidde kino, okusinga kyasimbuse nnyo ku bigambo bya Kyagulanyi byadde ayogera. Naye mbadde ntunuulira ensonga zino mukulu kibazo ewiiki eno yonna FDC era oleese ekigambo kiyise ki devaki deja vu nti si bipya. Ne neebuuza nti gundi eno y'ebibiina by'obufuzi ze tuyita political parties, ffe ng'Abafirika twazitegeera kuba ngenza okubalamu nga mu Afirika bw'onoonya ebibiina ebyaliwo nga mu myaka gy'okulwanirira oba n'okufuna obwetwaze, Muwanga ajja kunnyambako, ndowooza bingi bigenze biseeseetuka. Bw'otunula wano mu East Africa wokka, Kano Kenya ndowooza kati olw'otandooda erina omubaka omu ne Kadu nayo tokyagiwulira. Yasasika. Bw'ogenda Tanzania babadde bakya struggling at least CCM egezezzaako kola. Bw'ojja osembera ne ze CCM ne ANC. Kati bw'ojja otunulira, and those are state parties by every definition. African National Congress naye era nayo ANC erimu group bingi, erimu waka de kosatu, erimu umbrella yes. Naye kiri kye ngambye nti nazo bw'ozidefininga CCM okujawula okugidisentangolinga from the Tanzanian state tena passing a litmus test okujijja mu buyinza nesigalawo n'ekyama kya mapinduzi nayo tenabeerako nti baagijje mu buyinza nesigalawo. At least ANC ekyusiza abakulembeze ne CCM ekyusiza anti kyengamba oyakutegeera nti nayo eyinza okubehavinga like any other African group. Ogenda Zanzibar mu myaka mitono egiyise waliwo embeera CCM eregenya okuluzinga power mu Zanzibar by deploying tanks. They even use gunships on civilians. Destroying. Sebo ugenze wala. Yavuganya Magufuli. Bamuyitani? Tindu Lisu. Tindu Lisu. Aina amasasi mu mubiri 17. 17 bullets in his body. Era Tindu Lisu Magufuli bwe yafa. Nanga nti ye agenda ku celebrating okufa kwa Magufuli. So can I to make for you? Buli political party teri military militia teriwo. Ekyo kimu naye neetabadde militia. Kati tukomewo Uganda. DP yemu ku kibiina ndowooza wandibadde nti kibadde ne history ebyafaayo by'oyinza okulaga nga kizze biki we tutuuse. Kati nakyo onoonya we bali nayo nga tokola ki? At least for them baafuna amagezi ne badduka nga baddukirawo omulabe gotasobola kwekuba like virus wakantu amanyi kyakukola naye okudduka okwo n'abalala babano bamuwanga ne bagenda wa ne bawaŋŋanguka oba beewogoma ne babeera eyo. Toyogera nga kigambo kyakwewogoma ekyo bw'otunula ekyaleetera sajja ly'abeene ebizibu. Bw'otunula UPC naye olwaleero noga nti kiki eri ku 7th floor ne 3rd floor. Kati FDC nali ndowooza nti balina marriage UPC n'NRM naye ennaku zino tudongo yakuba UPC bubi nnyo. Ne president wa UPC n'agamba naye agenda kwesimbawo ku bwa president. But who told you that is the part of the design? Bw'ofuna Jimmy Akena ne yeesimbawo era ngo n'ofuna Mao ne yeesimbawo Ekyoli n'ofuna Nandala ne yeesimbawo Ebugisu. Biringa MO ya Mao gwogimanyi? MOU. Banne bamugamba girete ku meeza yagamba ye yagiina kati tewamanya ne ya COVID audit report. Kati mbale nkugamba nti bw'otunuulira
virus eyo ejjanga erya abakadde wekiyiga ti FDC mwana kubanga wa juzi era naye ogenza okulaba nga ki akawuka kamukoze eki kamulidde. Ekibuuzo kiri nti fefe ng'Abafirika bannayuganda bino ebintu twabiyingiramu ebimu nga tubitegeera nti omuntu nga Muwanga bw'agambye nti ekinzizaayo mu constituency ensonga n'azikuwa n'ozikuwa isekozi. Njagala kulaba nga endowooza yange mu Uganda nfuna wali Ntamale yagiyitanga conversion box nga nze nsalawo nti Kaluma nja kumuwa kibazo ebyemizikiti nja kubiwa Haruna alabirire eyo yonna, Kakande nja kumuwa abatamiivu. Kati ebintu ebyo byonna isi ya Kakande yentufu bogenda okubitunuulira nti biddayo bw'otunula entalo eziri mu FDC. Ekibuuzo ekisinga okuntawaanya koozi yaabwe bakyagimanyi oba nedda? Kiki ekyo kye tutategeera nti ebibiina by'obufuzi is not a business, wabula tunoonya kugenda mu conversion box tukole ki? Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tusobole okutereeza ensi. Omusajja gwe bayita Kinua Achebe bw'aba anyumya emboozi ye ku Okonko bw'akomawo ng'akyewulira amaanyi, akyewulira essajja, omuzungu bwe yajja okubalumba abawa amateeka ku ttaka, Okonko n'akwata ekitala naga nti kana akasajja tekajja tumanyiira, n'ajja n'amulumba n'ekitala n'amutemako omutwe. Bw'amutemako omutwe Umofia gye yali amanyi eri mabega we egenda mugoberera balumba omuzungu n'abazungu abalala babatwala enkaaga. Okonko yagenda okukyuka emabega ng'abasajja bakutte ku ttama bagati kakati omusajja osse waaki. Okonko n'aga nti ensi sigibeeramu, ne yeeteekamu ogwakabugu n'agenda. Kaakati tuyinza okubanga mu mbeera gye tuli tuyina b'Okonko baakutte ekitala balumbe naye n'emabega asajja baganda wange omusajja abadde talina kyakulya kati olumba waaki, embeera ebadde bweti, nze nali siina school fees, ng'embeera yakyuka nga b'Okonko be bataasoma society. Gasimbagane ne bannamawulire Peter, ensonga eno nagisookeddeko negamba nti ababadde mu trenches eruma nnyo, erimu two aspects eziri broader, eziri very very big broader. Kyovula kati babakuba ne mutuuka n'okwebuuza nti naye eddiini yange yentuufu. Kati bakanabi bamukube nakuga ebibiina bino bye bituufu. They are shaking your faith. Njakuwa mukulu Augustine, just Did you move there to Ali? Mwanga, let me give you that from someone else. You see, that is how mukulu Augustine Ruzindana muku reflectinga and oboolyawo mu bibiina gye twalaga twali tetunatuuka tu disbandinge tuddemu tukole individual merit oba kakati babakubye to that level of disbelief. Kakati net effect ekisookera ddala n'ofuna doubt. It's not doubt, it's reflection. No doubt kyovolaba doubt mu your faith yokkiririzaamu. That is the worst outcome gye nandisuubidde okuva mu Kanabi, because Kanabi fe kyovula ushabtuga nti atajja sasu siri musiramu siri ono siseka ne the ultimate bukkiriza is when you are rational. Nja kukkiriza Muwanga describing nga ye bw'ategeera naye nze eyange is a reflection. Yes, kiki ekitutu mbakunyize n'otuuka n'otandika okugamba omanyi n'otandika okwebuuza naye obuganda bwange nze mutuufu nze omanyi Abafirika batukuba to that level etandika okuquestioninga our skin. Tuli bageze ekimala newe netukola n'enviiri netukola biki nagenda eyo mu ddwaliro ettaka nga abakazi Abafirika bali eri beekolako sajjale ku biki ku mabeere ku biki, a lot of things go on.
banyenye ng'abazungu na accent ne tuzikyusa era bano bapita olusi abogeruga bamuwanga tebogera luzungu lulungi kubanga nawulira omuku babakabo bayivu ng'ekigambo ng'ejapo nawusingamu Kampala asigala Kampala ne mu luzungu bannange ono omusajja waawa mu Namasaka atamanyi kigambo Kampala nawulidde MP from Bukonjo ayogera oluzungu mu America ate njagala nnyo omuwulire kakati two things ebi happening ebiri fundamental Peter mu nsi nga public sector eneno gituli mu Peter gitukoleramu ene ya bulijjo esasula kitono nnyo okusinga public life oba ogenda kubeera ne contradiction yekisokera ddala nti Rwomushana bw'obeera mu politics senga obadde amaanyi go wagateeka mu private sector yandikusasudde nnyo singa gy'otadde mu public life. Nolwekyo omuntu agenda mu public life mu eye of the people aba akoze sacrifice. Mu bazungu lwaki tebakyusa bemupi baayo nnyo quite often baseneta agati omusajja ono twamusaba ave mu bino agende mu bino kyanjo yakinyonyola obulungi na sacrificing what would have been a good life n'agenda mu public life. Kakati eri a leader bakulabanga akoze sacrifice. Wane waffe community egamba tukututte kulya. Nebirala bingi akuwa obwami akuwa kulya. Kakati eyo fundamental society is fundamental. Teri kati bosanga a bad leader. A bad leader ajja gikozesanga weak point okumanaging and mismanage society. Because side kwoli ye offering omugati omunene society. Nolwekyo temptation y'okusanga bana abaagala omugati obazze eno kubanga gogulina nene. Peter bobeera omugagga ku kyalo okitegedde gagwe mugagga w'oku kyalo tekikuwa lukusa kusatukira mu baneiba kubanga baavu. Noteko kuwa kukiza nti nze kibanja kino kyange kyekyange wane wewange I'm rich but n'abaavu bateekeddwa okukola ki okubeerawo. Boga nti ogenda bagula bonna gwe bakuviire olina problem. So president exploits that. A just leader aina tu ye faith be mwagenda mu bibiina by'obufuzi mwabigenda mwaze consensus or as a tactic. Yali kwejjako yali tactic and survival of a regime. Temukolanga consensus nti mugende mu multi partyism. Kakati one eriwo president bene bitutawanya nti bibiina by'obufuzi which political party nga police ekugamba sebo twakuyimiriza okola omulimo ogw'ekibiina ky'ebyobufuzi era it okay nga tagenze na mukoti umupolisi simanya bamuyite enanga atula wali wande chakasigazi naye wandi nanga maskini obeera omuwayizi ati ngambe nze nanga ayogera byabali yawandise naye wandike ebbaluwa nti gwe ekibiina ky'ebyobufuzi gwe Bobi Wine obadde otambula okuva leero toddamu komaawo ediddamu ateddamu. You see, I don't want to answer whether you have capacity to stop me. Nebo oberanga mukyali at that level nti omupoliisi oba ow'amagye yeekangabiriza n'agamba omulagire oba simulagire obanga nawe president olowooza osobola obbalagira no sina doubt kakati teyakitegeera ate kati njagala leero nkusaba okitegeere eno question ebeereko concluded. Mu mind ya Museveni, it's a contestation of I don't discuss Museveni. You see, for you why you are very straight. Yes, so it is that. While Museveni, because he is dominating the ground, it is contestation of power and force. Bwakuraba ngo ogenze mu kibiina, you've gone to mobilize force. Kakati
Yes, that's him. Ye mindset Ye ye. mindset ye wokolera. Yes, anti kati Yes, kugambye. and you cannot operate as a political party if the state. Yisi kyegambye nti Zanzibar kakande kyegambye tuli ku page yemu nkugamba nti in Museveni's Uganda bino multipartyism ye teriiwo. Kakati political parties is pretending nti bibiina byabufuzi bayina false pretense. They live a falsehood. Ebibiina byennyini bino bye mugamba DP, UPC, yani FDC, APC, we live a falsehood. Nti tuli mu multi party. Era netwagala naffe okukkiriza. Oli wali Ruzindana wabadde. Naffe twagala okukkiriza. But problem ogenze kanaabi wali. You have self doubt. No. Katuse wa Yobu. Omanyi mu Bible tulina Yobu. Yobu aga nti nze mmanyi Katonda wange wali. How would you live falsely? Nothing but ngenda kugamba. Falsely sebo si foolish. No, the problem teri ku bibiina bya bufuzi. Ye environment mwe biri tebiriiwo. Kakati no you live a falsehood. A falsehood nti muli bibiina bya bufuzi. Kati contestation on ground ngabo yogedde. It is between the military wa force namwe abaga to overturn that force. Kakati mwe kibaliko mwaga ku pretending ati mwatuuka mu ggulu nga mukyali mu hero. Nolwekyo you operate no political party. Simanye tula annual emyaka 5 ne mulonda ebyo byobufuzi. Muyina omuntu gwe bayita secretary general kumu you can't feed. Bilibyo yogerako. Secretary general gwe mutajja kubeezaawo. Simanye ogana ate mu mwadde some authority. Ate kogenda mu bantu private sector mwamujja mirimu je. You see? And ate obusiro obukyasingayo. Even your leaders ne mbakora public. Because when you are resisting a force and you are weak, you conceal. No. Sometimes you can't conceal to some extent. Kakati contestation eriwo tibine bibiina byobufuzi. For example, Dr. Kiza Besigye, you are the vanguard organizer party kwenyu kozi kweyimiridde. Oyina okubanga gwotegedde nti kino kyendimu kino kifu tokiteekako pretense mbu kize democratic institution kino kyongera kere nchana tugende mu lukiiko balonde Rwomushana gwotannakolako kawunyemu ne bona omukolako kawunyemu era ebbaala nzigule ajja kumala agende ayinza kuyitako n'akyama mu bbaala bw'oli Wanalya chewing gum. oba kuro yajjanga aludde chewing gum gwe n'otategeera ati ono mutamiivu. Kati DP bwe yagala nayo genda mu ebyo ebya contestation, it became a problem. UPC eyobote ng'obote wali founding president buli yategeeza kukola mu pretense nti tukole ebyobululu ng'akugoba nabyo byakola Apollo Milton Obote buli abaawo wobolinganga e Kampala ng'asinziira ekitwe. Kakati what we have is a fundamental belief kwe kukkiriza nti ffe abali mu kuluuyi luno tuli ku lutalo. Now formation yaffe must reflect that war and front. Betuga nti twagala democracy ono gwayagala, it is a product gye tukyalwanirira. Teriiwo kati onzikiza teriiwo but ye talina buzibu. The product is not Coca-Cola. The problem ye chupa motadde ki Coca-Cola. So gwe echupa ewunya amafuta ono kati aga nti ngechupa eno no Coca-Cola si bwe buzibu. So Kanabi, I want to convince you. Yes, no. I want to convince. Tomukiriza kumalayo na wabira ddala. Akugambya akkiriza is living a false. No, I've told you. So, Peter, what we want to do. Mbadde wano ku record. And it started some of us. Nebe twali mu DP. We recognize the fundamental causes to unite behind a movement. Semwogerere mu weakness ye. By the way, you understood it better. Betwa tukamusi eje mwali mwakola national cause caucus for democracy. Anda Nabudere. Is it Sebana or Nabudere? Osimani or Nabudere or Sebana? Either of the two. So you moved as a caucus to address that immediate challenge. And we succeeded on land. I remember that. I was success or not. Bebajamu outside in the Democratic Party coalition, interpolitical party coalition. Ngerese all together forces.
semwogerere nga sebagala tebategeera bulungi naga nti ono Besigye avuddemu NRM. We can rally behind him. Actually, the first was Teberondo wa UPC okuviira mu Semwogerere. Kakati Besigye Semwogerere by that time naga nti no, we can't go as DP. Katuralinge behind Dr. Kizza Besigye under reform agenda. Now, reform agenda erwala obulwadde bwe bumwe fuuka political party without addressing fundamental needs as a cause. The question je tubadde febe twajja nga tuli bato twalina UID bichi we rallied behind Semwogerere nga tulina all political forces nga bavubuka by the twalina aba UPC twalina abachi ne tulwaninga behind Semwogerere ne tumuwagira. Besigye bw'avaayo we said okay, we are with Besigye. Tetugenda kuba naawe era abamu gendera abalwadde bonna abalwadde obulwadde abagenze wa Museveni basigala nga mu political headquarters nga tugenze mu ntalo ezo, and they've been consistent. Basigala nga mu political headquarters fe tuli bina bya bufuzi tetugenda mu ebyo, kumbe bakolera ono because the cause is here. Kumbe bakolera ono era mu ku problem je tubadde tuwoninga NUP, and I can repeat it here without contradiction, is to operate under NUP. The first era NUP nebe yava ku people power negenda nga political party nofuna bamukaku ne bavaako bamabike because wali wogenze waliwo kiri ekya state ekyani afuna yakasente not only determining oba no MP. It is about welfare ya individual. Kakati nze temuntu te mu welfare arrangement ni mfunye disagreement namwe ku operation eya struggle. The most even when you get welfare, you don't want to cater for me. Yeah, and even when you get welfare, ukola bibyo. Kakati, Peter, the most fundamental belief is atanze nyina hope. By the way, obutafana nanga balala. Nti Museveni is making a biggest fundamental mistake mu political equation here. Is orphanaging everybody akiriza mu cause. And there is an opportunity. Nze sira by the way scale yamwe kanabi. Kyatukoze bulungi. Mudipi kati tulimanyi bulungi nnyo nti Mau yagenda. Abasigadde abalowooza nti akyali nabo be balwadde betulina okuvumula balulume. Mu FDC atukoze bulungi. I think basemujju ne ba Lukwago. Ekimu kye baachivinze is to prosecute Nandala and the group publicly. Public never convicting. So no, they are convicted by the way. They've done that. They've done that very effectively. No, that is your belief. No. It's okay. They can say as a welfare. It's okay. All of you are guilty. I admit, saga kugenda kwetu basi tu admit ono. Kati ekiriwo fundamental is whether two people Kyagulanyi as a leading today, because NUP kati chena choglaba across the country is to pick up all the pieces as it broken. Two, oba in a room to grow bigger into a national movement. Are destroying the nucleus. No. Are destroying Are destroying the nucleus to build a national movement under people power. Eno combining all these forces now bamulekwa kati awo muwanga kyolimu ewaffe mu Kerezia tukiyita saakiririgo. No, tukanti saakiririgo again living another false not a false idea actually for us. No, this discussion I can tell you we've started it. Andi abagitandika nammwe mujja kusibira Balukwago ne Semujju basibira. That is why they destroy. They are the ones who have destroyed FDC to generate that. No. I know I'm going to corrupting by this. No. You can hear with full thinker. I know why you are saying so. It will not happen. That the discussion of a fundamental will change, and two people are very critical, and they will help this country. We bana baba sobodde. One, Kizza Besigye. Two, Kyagulanyi. Is whether now we can gather all these forces as if they orphaned, because the people on the ground, they are solid. But Museveni agula Rwomushana na ngatto zaabwe. Sigambye Rwomushana the individual. Agula Nandala nachi
nangatoze atwala power nangatoze atwala mau nangatoze eza power zagwa I know tactically ojagenda mwacholi polisi yezirina tactically Museveni ajagenda mwacholi aloze nti abacholi purely bali boyogerako bagenda mu power equation ne mau and that's what about did in 1980 in 1980 Simbagane ne bannamawulire